gye bukedde olunaku olwaleero nga bwe tweyagalamu wano Uganda tubeera ne bandi ez'enjawulo zikuba mu bifo eby'enjawulo ne tugenda ne tucakalamu obulamu bwa kiseera obulamu bwa nnyanya munnange bano bafunye obuzibu Afrigo bandi yaabwe yabadde eri eyo mu kiraabu emu emanyikiddwa nga Kokani abantu batudde weekend beyagala Macedonia nga baliyo beyagala mu kiraabu Macedonia gwanga gwanga ddamba kakati munnange visa wadde agendayo kumanya balinyo okukola travels mu wanga kati eno north balabye kuba balina ne south nkola za Sudan munnange abafunye obuzibu bali awo bandi ekwajja bakubye ebiriroliro nga woomanyi bino betula ku mbaga waliwo n'ebivulu ebimu we bateeka fire gundi ezo ne zikuba fireworks ate munnange mimi nakuba I feel the fire ne makuba fire ennaku zino osuulasuulamu agenza suulasuula mu kantu kaffe ate wakuba kati kokosuulamu gwe sikekako nga akakasuku nga koli honorable naye naakako nno nakenge gye katanyuma kalinga era kiwemulo gekati munaye mbadde mbabikira ekyagudde eno Macedonia oyinza obba olinayo omwana yagenda okukuba ekyeyo kituwa kyakuyiga mwejo eno gye tuwangaalira munnange omuliro gwakutte ebyo bifaya byavuddemu omuliro okukwata ekifo kino omuliro ogwasse abantu 58 ng'abantu 155 bali ku bitanda era nga kyannaku nnyo ku bantu 58 kuliko bammembers ba firigo yaabwe nga memba omu bwati ye yasurvivinze abaana bonna bakuba bandi baweddewo bannange kibi nnyo kibi ddala naye kigambibwa ekifo kino kyali tekyazimbibwa ku musingi gwa kiraabu it was a carpet a warehouse nga baterekamu buteresi carpet kaakati ndowooza nyini waakyo wakiko watunda ono agamba kispace kinene kimala kale katuyingire ffe tutandike kola business so tekyabadde licensed bulungi okitegeera kaakati tekyabadde licensed anyway kati because when something kyolaba nga kiri fanoma ebiseera ebisinga tekiri licensed tekiyina fire extinguishers tekiyina ki nemuna ebiriroliro ebyaka ngeno omwenge gukulinnye ku mutwe owagabuwazi kumbe abantu bagenda okufa olowooza leero abategesi bongeddemu bukodyo kumbe akakodyo akakutwala so kyabadde kibi nnyo ddala bino ebintu bibeerawo wano mu Uganda ate ffe twateekamu obuduce this what happens in big clubs ebyokunywa bireeterako ebiriroliro bwe kiri tukwatako kijja sukkawo oba twatandika ddi anyway kwemulisa balina mbabuli obulamu bw'ekiro bwakwemulisa era tasobola kwemulisa tanyumirwa bulungi so byonna byonna byakugezaako kusudiya mugagga unanyini kirabu noonya ngeri gyajjamu mu mugagga ssente kuba kusudiya naye obubenje buli bound to happen kirabu ebeera crowded omulyango kale kubeerako emergency exit because wano bagamba emergency exit yadde enzigale nene emergency exit there's bigger emilyango egituyingiza ku muyerero gw'omuntu ogubeera mu kifo ekisanyukirwamu abantu beexitinga batya kibi nnyo kibi ddala but let's take caution kati nga tuvuddewo tugenda kumawano mu Uganda abantu ababiri abadde mu kalulu keekawempe